gwenga nyini business oyina okugamba nti senga sibaddeewo neŋŋaaka ŋŋendeko mu kyalo naye bwe ŋŋenda mu kyalo owaaye Lawrence jangu onkwatireko mu dduuka lyange ojja kusuubula wannaaki okwate ku seefu otunde biki. Lawrence n'abuuza oyo nyini business owaayo onompaayo meka nja kuwaayo ana. Kitegeeza ana g'owa Lawrence naawe ye best salary yo. Kati gwe oyongeramu top up lwakuba gwe nannyini n'ogamba maybe omulala yenna bwe mba muwadde nandi muwadde ana nze nja kutwala emitwalo nga 8. Ogwo gwe musaala gwo mu kifo ky'okusokoolamu ne weewa miliyoni 5, 3, 2, 10. Kati waliwo abantu ekyo kye balina okukola nti bw'obeera nga gwe nnyini eyo business eri omwaka bwe gwandiwedde wandyesasudde nga director n'ogamba nti nja kwewanga omusaala buli mwezi naye omwaka bwe guggwaako nina okukwata amagoba neneewaayo percentage nga director. So ekyo bakibuusa amaaso sente zonna ne bazeewa buli mwezi ne bateewa ku mwaka okukakkananga business eyabise. Finance kintu kikulu nnyo nga bwe gambye nti gwe musaayi oguli nga bw'olaba omusaayi bwe gutambuza omuntu. Finance gwe musaayi oguli mu kutambuza business. Era abagezi ennyo bafuba okulaba senga ogenze mu banka erina engeri gyetunuuliramu ssente n'ogamba wabulaba n'abasajja babaka wali ku ttera abala ssente waliwo kamera nga 4 ezimutunuulira babeera bamulaba ssente z'abala. Era bw'oba oyagala okumanya nti bali serious nnyo ku ssente genda mu banka obeere nga gwe owandiise nti oyagala depositinga miliyoni 1 oteekeyo miliyoni 1 onyigemu emitwalo 5 ojja kulaba omukyalo oyo oba omwami atudde ku bw'anaazibala 5 jjajja gikuwa bw'anaazeerabira ne zisigalamu zigenda basuza mu banka kuba bajja zigatanga tezibalanse 5 gino gyavuddewa. Era bw'okomawo ne bw'oba okomyewo nkeera n'ogamba ndabika nalese wano ssente zange tiweesirikire okiraba. So bali kweyo level naye naffe wano tukisobola okubeera nti otandise ekintu kyekitono n'ogoberera ensimbi zifulumye kukola ki ekyo nga tetukiina mu biruubirirwa byaffe ne ssente nga omutwalo gumu gwendo oli ku mutwalo ne ssente nga 2,000 kubanga lwaki bizinensi zigenda ne zibeera n'otugoba otutono ku bintu. Genda weebuuze MTN ne Airtel zitunda chapati nakigambako Farida chapati azini chapati Airtime siwa 5 Airtime we5 chapati esuka wao zitunda chapati naye zifunako tugoba ki kuka Airtime ke5 kuliko siringi nga tugamba 5 kati 2,000 ffe tuziraba eno ng'entono naye Airtel oba MTN yasinze okusasula omusolo yasasudde omusolo financial yewedde nga guli mu buwumbi 5 ejje kuŋŋaanya 5 kitegeeza bwetunuulira 10 teruzannyisa mu 10 erabamu obwa 5 ndowooza nga 20 mu 2,000 erabamu obwa 5 40 ng'erina bakasitoma obukadde 10 okitegedde. So bakasitoma ekirungi kyerina nti bakasitoma bangi era gwe gwandibadde omulamwa gwaffe kugaziya babeere bangi tubeere nga tujja tufunako katono ako naye akatono ako kyovula tetulina kagayaalirira. Omuntu asobola okubeera nga ajja ate ezo ssente ezo naye nga ali mu magoba ge gaali mu kuwaayo gaali mu kuwaayo. So olina okufuba okulaba nti bw'obeera otunuulira finance ogenderera gye ziraga ne gye zifulumira.